olutalo mu palamenti bwetwogera kati omukyala Robin Nabbanja avuddeyo n'abuukira Luke Joel Ssenyonyi oluvannyuma lw'okufulumya lisiti y'ababbi b'omusimbi mu palamenti era nga bano beegabanyizza ensimbi y'omuwamusolo. Manyi abamu tebaagala kuswala, abamu baagala basigale tugambe nti bali hori, naye munnange Luke Joel Ssenyonyi abalazeeko era bw'atyo Nabbanja avuddeyo n'ayagala okumubuukira naye nga ye Joel Ssenyonyi akyali mugumu nnyo. Balowooza nti Uganda yaabwe, balowooza nti Uganda be bagirinamuse era balowooza nti be balina ekisooka n'ekyokuddibwako. N'etwongera obajjukiza abantu bano abakola ku bantu effujjo nti effujjo fine balikola naye twongera basuubiza nti si be basoose ate si be basembye, ate bye bakola tebigenda kukoma ku tebitandikidde ku bo ate tebasuubira nti bigenda kukoma ku bo. Amateeka ge bali mu kuyisa, omusimbi ge bali mu kwegabira, ffe gye tuliko bategeeza nti bigenda kusigala nga bitambula ate era bijja balondoola. Naye nga ffe weetuli era tunudde okulaba ensonga zino wa wezinaggwera. Era twongera obajjukiza baganda baffe, emikwano gyaffe, abo bonna ababikola nga balowooza nti balina eky'enjawulo kye bagenda okwegatta kuba balina enjawulo bagenda oyita. Twongera obategeeza n'obajjukiza nti akadde kaabwe n'abo ababatuma kalabika nga kaweddeko. Tuli mu palamenti ne Luke Honorable Joel Ssenyonyi awamu ne Maama Nabbanja ate wadde ekitiibwa Musafiri. Ekirayiro n'agamba nti ze ssente ezo nzigala nzivumirira era saazijjaayo. Naye ate obujulizi ne buvaayo nga ssente wazifuna. Ojja kuba olina okunnyonnyola abantu lwaki wakuba ekirayiro n'osayininga oli mu kwebuzaabuza. Kyo kitegeeza abataasayininze kubanga mu opposition tuli ababaka abasukka mu 100. Abamu tebasayininze. Oba oliawo nga bagamba owa saagala kwetantala. Nja kusayininga obujulizi buveeyo ssente nazifuna lwaki mba nneesayiningisa. Naye eyasayininga nga yazijjayo obudde bujja bukya. Bannayuganda bategeere. N'ensonga endala lwaki twagambye nti kaakati katusayininge. Tusoomooza abo abaagabye ssente zino. Kubanga gwe yagabye ssente bw'onoolaba omuntu gwe wawa ssente zo nga yatadde omukono ku kiwandiiko kye mwanike vaayo omulabisa ogambe naye gundi namba eno bweti ne bweti ssente wazifuna twazikuwa n'obujulizi bubuno lwaki ate kaakati osayininga ekiwandiiko otuvumirira otuyita ababbi naki. Ensonga endala lwaki twagambye tusayininge tusoomooze abo abagaba ssente nti kaakati muveeyo. Omuntu yenna bw'abanga yasayininga ng'ate wamuwadde ssente zo vaayo omwanike. Ensonga endala lwaki twatadde emikono gino ku kiwandiiko kino. General Museveni yavuddeyo mu bbaluwa gye mwalaba ng'ayomba sookera ddala yakkiriza ssente zino miliyoni 10 zaweebwa ababaka. Teyazeegaana agamba naye kakati obuzibu bwe yali alina naffe ab'opposition agamba naye mu ab'opposition kati muli ku miliyoni 10 muziremeddeko lwaki temwogera ku bino ebirala. Tazeegaana azikkiriza. Naye ekirala kye yagambye nti kati lwaki tetwogera ku bino ebirala simanya ssente eziveeyo ebunaayira ne ziweebwa abantu abamu. Tukusoomooza General Museveni ngaffe bwe twavuddeyo ne twanika ensonga eno ey'emiliyoni 10 obanga olina obujulizi ku muntu yenna afuna ssente mu mikono egitali mituufu vaayo omwanike. Mu kifo ky'okwogera ennyo n'owandiika amabaluwa naki kakati wandiika ebbaluwa gy'onoddako okuwandiika ogambe nti ono noono baafuna ssente bwe ziti obujulizi buno kye tulindiridde mu kifo ky'okuvaayo nga oyomba buyombi. Naye ekirungi nti miliyoni 10 zo teyazigaanye. Of course buli omu kyamanyi nti gavumenti ya Museveni esinga okufuna ssente okuva mu mawanga ag'enjawulo. Trump, obukulembeze bwa Trump mu America bwavuddeyo juzi ne butegeeza buli omu nti gavumenti ya Uganda nezeefuna buwanana ku nsonga ez'enjawulo nga mwotadde ne ssente ez'ekisiyaga. Eno gavumenti ya General Museveni ate nga twagala accountability ku nsonga ezo kuba tebannavaayo na kukyogerako ku byegaana. Naye Trump ne banne abakulembeze ba America baga nti kakati zino ssente twazisazeeko bulijjo Uganda zeefuna obutitime n'obutitime bw'ensimbi okujja okwasaganya ensonga ez'ekisiyaga. Gavumenti etubuulire ssente ezo zaali zaki exactly era nga zikola ki. Twagala accountability ku nsonga eyo. Ekirala nga bwe tugambye nti miliyoni zino 10 zaaweebwa okusookera ddala okwebaza ababaka okuyisa Coffee Bill mwalaba twagirimu ne bakuba ne bajjako amataala bannamawulire ne babasiba wansi eri mu conference hall n'ebirala ne bakola effujjo erya buli kika. N'okutegeka ababaka okubateekateeka
nti enongoosereza mu UPDF Act bwenaabezze bagiyise mu bwangu okulaba nti abantu ba bulijjo basigala nga bakaligibwa kooti z'amagye. Era twali twakamala okwogera ebintu ebyo ne tufuna information eri public n'amabaluwa ffenna tugafuna. Prime Minister ng'awandiikira Speaker wa Parliament ku bizinesi eya wiiki eno, era ebimu ku ebyo gavumenti byereeta mu Parliament eno wiiki eno, the Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 eri kuno bagireeta wiiki eno nga bamaze okuwa ababaka akasente. Kati ekikulaga nti betubadde twogerako bituufu. Waliwo abantu abamu abatandise okuteeka ababaka ku kazito, banna esente ezo muzifune muzire tuffe zituyambe mu bitundu byaffe tulina ebizibu bingi, badde temuteeka ababaka bammwe mu katego, temubateekako pressure eyo kubanga zino sente nkyamu, sente nzibe. Kati mwona ogamba omubaka wandiyese ebizibu bingi eyo gye tuva kubanga gavumenti yo teriiyo. Kati abantu omubaka gwe balabanga gavumenti gwe wajja otutuukirira ku buli kimu. So pressures tulina nnyingi ng'ababaka, naye tugamba nedde tugenda kutwala sente nzibe ekyo olwokubanga twagala kukwasaganya nsonga zimu mu bitundu byaffe. Nedda zino sente nkyamu, sente nzibe. Kyonna nabo ogenda ziwa accountability ng'ozigyayo ng'omubaka ani agenda okuziwoditinga zino sente nzibe. Sayinsibwa zitya nga zigenda kukola ki? So tuleme kuteeka ababaka ku pressure. Naawe nakubikira nagamba nti sente ezo nzigala nzivumirira era saazijjaayo. Naye ate obujulizi ne buvaayo nga sente wazifuna. Ojja kuba olina okunyonnyola abantu lwaki wakuba ekirayiro n'osayininga oli mu kwebuzaabuza. Kyo kitegeeza abataasayinize kubanga mu opposition tuli ababaka abasukka mu 100. Abamu tebaasayinize. Oba oliawo nga bagamba owa saagala kwetantala nja kusayininga obujulizi buveeyo sente nazifuna lwaki mba nesayiningisa. Naye eyasayininga nga yazijjayo obudde bujja bukya bannayuganda bategeere. N'ensonga endala lwaki twagambye nti kaakati katusayininge tusoomooza abo abaagabye sente zino, kubanga gwe yagabye sente bw'onoolaba omuntu gwe wawa sente zo nga yatadde omukono ku kiwandiiko kye mwanike vaayo omulabisa ogambe naye gundi namba eno bweti ne bweti sente wazifuna twazikuwa n'obujulizi bubuno. Lwaki ate kakati osayininga ekiwandiiko otuvumirira otuyita ababbi naki? Ensonga endala lwaki twagambe tusayininge tusoomooze abo abagaba sente nti kakati muveeyo. Omuntu yenna bw'abanga yasayininga ng'ate wamuwadde sente zo vaayo omwanike. Ensonga endala lwaki twatadde emikono gino ku kiwandiiko kino. General Museveni yavuddeyo mu bbaluwa gye mwalaba ng'ayomba sookera ddala yakkiriza sente zino miliyoni 10 zaweebwa ababaka. Eyo teyazeegaana. Agamba naye kakati obuzibu bwe yali alina naffe ab'opposition, agamba naye mu ab'opposition kati muli ku miliyoni 10 muziremeddeko, lwaki temwogera ku bino ebirala? Tazeegaana, azikkiriza. Naye ekirala kyeyagambye nti kati lwaki tetwogera ku bino ebirala? Simanya sente eziveeyo ebunaayira ne ziweebwa abantu abamu. Tukusoomooza General Museveni ngaffe bwe twavuddeyo ne tuwanika ensonga eno ey'emiliyoni 10. Obanga olina obujulizi ku muntu yenna afuna sente mu mikono egitali mituufu, vaayo omwanike. Ekyo ky'okwogera ennyo n'owandiika amabaluwa naki? Kakati wandika ebbaluwa gy'onoddako okuwandiika ogambe nti ono noono baafuna sente bwe ziti, obujulizi buno kyetulindiridde mu kifo ky'okuvaayo nga oyomba buyombi. Naye ekirungi nti miliyoni 10 zo teyaziganye. Of course buli omu kyamanyi nti gavumenti ya Museveni esinga okufuna sente okuva mu mawanga ag'enjawulo. Trump, obukulembeze bwa Trump mu America bwavuddeyo juzi ne butegeeza buli omu nti gavumenti ya Uganda nezeefuna buwanana ku nsonga ez'enjawulo nga mwotadde ne sente ez'ekisiyaga. Eno gavumenti ya General Museveni
ate nga twagala accountability ku nsonga ezo kuba tebannavaayo nakukyogerako ku byegaana ne Trump ne banne abakulembeze ba America baga nti kakati zino ssente twazisazeeko bulijjo Uganda zeefuna obutitime n'obutitime bw'ensimbi okujja okwasaganya ensonga ez'ekisiyaga gavumenti etubulire ssente ezo zaali zaki exactly era nga zikola ki twagala accountability ku nsonga eyo ekirala nga bwe tugambye nti miliyoni zino 10 zaweebwa okusookera ddala okwebaza ababaka okuyisa coffee bill mwalaba twagirimu ne bakuba ne bajjako amataala bannamawulire ne babasiba wansi eri mu conference hall n'ebirala ne bakola efujjo erya buli kika n'okutegeka ababaka okubateekateeka nti enongoosereza mu UPDF Act bwenaaba ezze bagiyise mu bwangu okulaba nti abantu ba bulijjo basigala nga bakalidibwa kooti z'amagye era twali twakamala okwogera ebintu ebyo netufuna information eri public n'amabaluwa fena tugafuna prime minister ng'awandiikira speaker wa parliament ku business eya wiiki eno era ebimu ku ebyo gavumenti byereeta mu parliament eno wiiki eno the Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 eri kuno bagireeta wiiki eno nga bamaze okuwa ababaka akasente kati ekikulaga nti betubadde twogerako bituufu waliwo abantu abamu abatandise okuteeka ababaka ku kazito bana esente ezo muzifune muziri tufe zituyambe mu bitundu byaffe tulina ebizibu bingi badde temuteeka ababaka bammwe mu katego temubateekako pressure eyo kubanga zino sente nkyamu sente nzibe kati mwona ogamba omubaka wandiyese ebizibu bingi eyo gyetuva kubanga gavumenti yo teriiyo kati abantu mbaka gwe balabanga gavumenti gwe wajja otutuukirira ku buli kimu so pressures tulina nnyingi ng'ababaka naye tugamba nedda tugenda kutwala sente nzibe ekyo olwokubanga twagala kukwasaganya nsonga zimu mu bitundu byaffe nedda zino sente nkyamu sente nzibe kyonna nabo ogenda ziwa accountability ng'ozigyeyo ng'omubaka ani agenda okuziwa oditinga zino sente nzibe saayisibwa zitya nga zigenda kukola ki so tuleme kuteeka ababaka ku pressure